jako akawuwo. Ssaabawandiisi wa Uganda Supreme Council ekibuli ku nsonga z'eddiini Sheikh Yasiri Kulumba ngono yatwala omuzikiti gwa Masjid Faraji e Kawempe mu Kivulu awanjagidde gavumenti okuddiramu ababodaboda abateewandiise bawakadde bakikole ssaako n'abasuubuzi abagoba ku nguudo ebayiiyizaawo okudda lwa nsonga nti abantu baavu nnyo olw'omuggalo gwa COVID-19 gwe twakavaamu nga bino okubyogera asinzidde mu kusaaza yidiyo okusala ebisolo ku muzikiti gwa Masjid Faraji n'asaba abantu okusigala nga basaddaaka. Tubakubiriza yonna gye muli abagagga Allah baawadde muweeyo mu kusala ebisolo n'okuyambako ku bantu abeetaavu basobole okubeera nga bali akanyama ke baludde okulyako. Olunaku olwaleero tukubiriza abakadde baffe mu nsi yonna abantu mwenna okubeera nga tubeera n'ekisa. Ne tukubiriza n'abakulembeze abatutwala mu nsi muno okwongeramu okulaba nga tutunuulira embeera z'abantu wansi okubeera n'ekisa kubanga bingi bye tulaba ne twewuunya ngaffe abakulembeze b'eddiini. Sheikh Yasiri Kulumba agamba nti gavumenti esaanye etunuulire embeera z'abantu ba wansi ebeere n'ekisa ereme kubagoba ku nguudo era ng'ababodaboda kubanga abantu babadde baakava mu COVID-19 nga baavu ate nga n'amafuta galinnye ssaako n'okuzza abaana ku masomero nga wano basaana okuddiramu abateewandiisa bakikole ate n'abo abatembeeya abagoba ku nguudo ebakolera enteekateeka ennungi. Tubadde twakava mu COVID ng'abantu baavu nnyo tebalina ssente ate amafuta ne galinnya ate n'okuzzaayo abaana mu ssomero ebikwataganya wamu naye abavunaanyizibwa ku nsonga z'okukuuma ekibuga tubakubira omulanga tubeere n'ekisa. Abantu bangi basindikiriziddwa okuva ku makubo we bakolera naye nga tebalina we badda. Tufune enteekateeka ennungi gye bali si kubagobaganya bugobaganya n'abantu abavuga ng'ebidduka bodaboda okubakwata empola okulanga tutereeza ekibuga ffenna kitunyumire naye nga tetulina muntu gwe tunyigiriza wadde kusindiikiriza. Ono nno nga ku muzikiti gw'atwala ogwa Masjid Faraji asaze ente n'agabira abakkiriza asabye abantu abalina obusobozi okusigala nga basaddaaka okuwaabo abali mu bwetaavu. Tukubiriza abaanaadaamu bonna gye bali mwenna okulaba nga omulimu guno omukulu ku lunaku luno olwaleero ogulina ennaku 3 okuva ku lunaku olwaleero wetusadde Idi n'olunaku olugenda okuddako olw'oku Sande paka ku Mande tugenda kubeera nga tukyasala bisolo. Atasobodde lunaku olwaleero twala omukisa guno obanga tewafunye ssente ng'ozifunye enkya oba olw'eggulo olabe ng'ennaku zino osala okuyamba ku bantu ate naddala mu kiseera kino abantu embeera mbi Katonda ayanukulira nnyo mu biseera bino ng'abantu embeera mbi. Mu ngeri y'emu yeegasa gavumenti n'akunga bannayuganda okwewaayo bayiga olulimi Oluswayiri olwatongozeddwa luyambeko mu ggazi y'ebyobusuubuzi n'ensi ezituliraanye. Ffe abasiraamu twali twakitandika dda nga twayongerako olulimi Oluwarabu bwekibanga kizze nga ne gavumenti eyongeddemu amaanyi kiraga nkulaakulana kubanga ensi ezitulinaanye eza East Africa zonna zoogera Oluswayiri okujjako Uganda. Ffe twali twalutya nga tulowooza olulimi Oluswayiri lwa babbi naye bannaffe tufunye okutoomonyezebwa kye tugenda okusuubula boogera olulimi Oluswayiri. Ekibanga kyazze kijja twongeramu amaanyi n'ababadde balutya basobole okubeera nga tusoma olulimi Oluswayiri okusobola okuganyulwa mu byensuula mu ggwanga lyaffe ne mu East Africa. Hassan Semuju ng'ono nno ye ssentebe w'omuzikiti gwa Masjid Faraji asabye gavumenti abatembeeyi abo be yagoba ku nguudo ebaddiremu ebakolera amakubo amalungi babeere nga nabo basobola okweyimirizaawo. Okubeera ng'eyamba abantu bano kubanga tubadde twakava mu COVID embeera nga si nnungi eri abantu bonna ate nebeera nti ebaddewo bajja akasente babadde nga bafukola ki bagobeddwa. Nkubiriza gavumenti okubeera nti ebaddiramu okubeera nga ebakolera amakubo amalungi okubeera nti basobola okuba nga basobola okweyimirizaawo nabo ne babeera nga beeyagala mu nsi yaabwe. Abamu ku bantu abagoba ku nguudo z'omu Kampala bagamba nti bo baazaalibwa ku nguudo era nga ge maka gaabwe kyekyalo kyabwe we bakulidde era nga we bajjako okulya kyo gavumenti yabagoba awatali kubateekerateekera mbeera yonna. Tebafaayo okuteekateeka abaana bano kusoma akati gwe bagoba mu kibuga bateekereteekere ogambe nti nguze ettaka lino onaafunye omudaala ojja kulaba teri ayagala muntu kwera mu kibuga ng'ali ku luguudo nkakati ono omusindika kusala nsawo oba omusindika kumenya mayumba g'abantu omusindika kutta abantu. Wano we basinzidde ne basaba gavumenti ebaddiremu okusobola okulaba nga wabaawo obumu kubanga ffenna tuli bantu ba Afrika era nga y'emu ku nsonga ezitugatta. Okufuuka eggwanga limu kisoboka
naye ng'era tuba tulina okulifuula eggwanga limu tulina okubeera n'olulimi olugatta ddala eggwanga limu. Kati so Oluswayiri lwe lulimi at least mu buli ggwanga baba nalwo ne bulutabeera national language, n'abazungu n'abamerika bonna Oluswayiri balwogera. Therefore Oluswayiri kibadde achievement y'amaanyi. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulira lino okulwa ABS Television. Insha Allah Taala.